kugenda eri mu crowd. Akiikiridde president bw'anaamala tujja kuba oluyimba lw'eggwanga Uganda ne East African Anthem okwonalinga Kato kuba Kato VVIP mu ggwanga lino. Ate bwe tunaaba tumaze ekyo tujja genda emmisa esaala tujja gikolera wali Pastor Bujingo olw'obudde oba mu ddakiika 2 ne Pastor Bugembe tuteekeyo Kato tumuwerekere. Ssebo w'ekitiibwa General Katumba Wamala ali mu ngalo za President Yoweri Kaguta Museveni. Engalo Generali ssebo tukwaniriza otuuse obubaka bwo. Ssebo Katikkiro, baminisita abali wano, famire y'omugenzi Kato, Mama Ann n'abaana, balida aba opposition oba ebibiina ebyenjawulo, ababaka ba parliament abali wano, bannakatemba mwenna abali wano n'abayimbi, abakungubazi mwenna mu biti byammwe. Mukama mulungi obudde bwonna. Waawo nga bwe tulaba obudde bugenderera, nalina mukulu wange gwe nali negomba ennyo, omugenzi Mpalanya Enkooyo oyo, yaŋŋamba nti obanga otuuse okwogera mu ensonga, soma embeera bweri olabe ekijja mu mbeera eyo ky'oba oyogera. Nze sirina message yange nnene kubanga message yange nagiwa dda mulumbe wa Kato. Okujjako ng'era sinnatuusa bubaka ba president, nze njagala kugamba buli ali wano ti embeera eno gye tuyiseemu ennaku zino 7 ekuwa ekyokuyiga ng'omuntu. Gwe wennyini bw'oddayo leero eka weebuuze nti embeera eno ennaku 7 Kato gye bamuyisizzaamu n'ensi nga bwe muyisizza ngizeemu ki? Andowooze nti buli omwana aba alina kyayizeemu. Njagala kwebaza Nsereko ne ttiimu yo yonna mwebale kulaga mukwano ogwa Namaddala omutuufu ogutaliimu bukuusa, kubanga waliwo emikwano egikujajjaata naye ate ng'ensonga bw'eba etuukidde ddala okugyetaaga tegibaawo. Banayo Nsereko, Abe Mukiibi, Maya Mudagire, bannakatemba mwenna ababaddewo ne komiti yonna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era nsuubira ti ne famire ensiimu kubanga mukoze nga temwebalira. Obwedda ntunuulira abaana abo ne maama ng'ebintu ebyogerwa bingi nga ndaba ennaku gye balimu nga neebuuza bino bibagasa, bino bibakwatako nga bannannyini nsonga eno. N'olwekyo nsijja kugenda mutabibakwatako nga bannannyini nsonga eno. Ntuusa bubaka obw'okubeera president obukubagiza maama Nnamwandu Ann n'abaana, okuviibwako taata w'abaana, okuviibwako omuntu ow'omugaso mu ggwanga. Mukatikkiro abadde wano n'ayogera n'obubaka bwa Ssaabasajja mubuulidde. Buli kintu Kato kyabadde akola bw'oba olina obwongo olina ky'oyigamu. Era ne president agamba ti Kato asomesezza eggwanga lino mu ngeri ye nga ye, mu ngeri ye nga ki? Nga ye, kuba ffenna tetukola ki? Tetufaanagana. Naye Kato mu ngeri ye asobodde okutuusa message ezisomesa abantu era abategeera bakoze eki? Bategedde. Era agamba nti Kato mu mbeera egy'abaddemu asobodde okusika abantu era abamanyi bangi Kato basobodde okukwatako n'abasika, naye nga bangi kuffe tetumanyi na kusuulira bannaffe muki mukono. Naye Kato asisa abantu bangi, bannakatemba bano, abayimbi abazannya katemba bano
ali wano agamba nti nze Kato teyankwatako. Kato teyangambako nti oli musiru kyokola tekiriiyo. Awanika omukono. Buli ali wano mu Nakatemba yayita mu ngalo zaani za Kato. N'olwekyo President yeebazizza Kato okuba nti ayise mu nsi n'aleka omukululo. Kubanga mu nsi tuleme kuyitamu buyisi. Bw'olituuka ewa kitaawo bulijjo muze President amanya kyogera. Kiwe ndituuka ewa Katonda ndimugamba wantuma mu nsi nakolamu kino. Kati gwe wano bw'olituuka ewa Katonda n'akubuuza nakutuma mu nsi wakolamu ki? Kato bw'anaatuuka ewa Katonda era gye tumanyi gye yatuuka ajja mugamba nti mukama wange bye wantuma ku nsi okukola nakola ki? Nabikola. Ate n'obumalirivu n'obuvumu ebibala abireseeko ku ki? Ku nsi. Kubanga bano bonna bannakatemba abasinga bayise mu ki? Mu mikono gye. N'olwekyo bannange Pulezidenti agambye nga eggwanga lino lyaffe ffenna abasomesa enjiri ey'okutwawula ng'eggwanga, abasomesa enjiri ey'okutwawula ng'eggwanga, aboogera ku mawanga, aboogera ku ddiini, aboogera mu byobufuzi, ababeera mu byobufuzi ebyokwawula. Pulezidenti abagambye eyo gye twatandikira mu 6 mu byobufuzi ebyokukola ki? Ebyokwawula tebyatugasa. Tebyatugasa. Abakulu abali wano mujjukira ababamanyi okutema ensuku kuba olusuku lwa muntu wa DP, okutema ente kuba bagenda za muntu wa UPC. Pulezidenti abagamba eyo gye twatandikira, tuveeyo. Kituufu tubeera n'endowooza zaki za njawulo kuba tuli bantu, naye endowooza yo ey'enjawulo ereme kuufula mulabe gy'oli, kubanga ffenna tuli mu ki? Bannayuganda. Lino ly'eggwanga lyaffe lyokka. Ne bw'onaayagala okulyonoona n'abo abagenda ebweru mubawulira bamala emyaka 3-4 era bw'afa bamukomyawo wano. Lino ly'eggwanga lyaffe. Bw'oba olina ensonga gituuse bulungi, tekyetaaga kusika muguwa kulwana kuvuma munno, tekyetaagisa. Pulezidenti message endala gyampadde okubawa, tetteeka erya copyright, etteeka eryaliwo lyali likaddiye. Omukulu Hidamani aleeta amendments mu tteeka eryo okulirongoosa, era n'omukulu leader of opposition akuli opposition akimanyi nti bali mu kwogera ne Anthony General balongoose etteeka liyambe abantu bano. Teri abawalana bayimbi, ekyo mukijjeemu. Teri abawalana ba artist, teri babaagaliza. Senga bali tebabaagaliza gomita President abadde wano, sente yazijjawa? Sente yazijja mu ki? Mu kuyimba. Gavumenti ebaagaliza, etteeka lijja kujja era etteeka lijja kukola ki? Lijja bayamba. Mu kifo ky'okuyomba n'okukola ki? Mwe mukwatagane ng'aba artist, mubeere n'eddoboozi ki? Limu. Muve mu ntalo mukwatagane, agali awamu gigaluma ennyama. Mwe mukwatagane ng'aba artist, mulete ensonga emu mwenna. Etteeka lijja kukola ki? Bamukulu Sewungu baabano wano banaalema batya okuyisa etteeka eribakwatako mwenna. Mukulu Sewungu namulabe naye azina amazina, kitegeeza naye artist bwe linaatuuka mu parliament anaalemu atya okuliyisa. N'olwekyo bannaye ba artist message mu President gyabawadde, mukwatagane ne ministry yammwe bakolako, mukwatagane ne Anthony General, etteeka lyammwe lijje mufune mu industry yammwe. N'olwekyo baleme babuzaabuza tebabaagala, baagala bakola kiteri. Lwaki baba tebakwagaliza? Bannange message ya President tebadde mpanvu. Maama Ann, President agambye ajja kukubirayo akasimu ayogereko naawe, naye antumye ebbaasa eno sijja kwogera sente zirimu kuba ndaba abantu abali wano yinza obuteesiga buli omu, naye maama
kantuuse obubaka bwa pulezidenti buno ate bannange nze nga mmaliriza tubeera nnyo mu nnyimbe muno ne twetema ku famire zino naye abantu embeera kasita emala okuvaawo ng'omukulu tumutaddeyo n'akasimu temukakwata buli abadde wano yeetemye kikwate ku mutima mwebale nnyo amiina lindako anthem mukwano gwange Kato Lubwama ensi eno ogikoledde abantu obakutteko engalo abantu obalaze ekkubo mu ngeri yo gy'obadde omanyi the best way you know how mukama akikubalire mukama akuwe ekiwumulo eky'emirembe tambula mirembe Kato amiina lindako ssebo balina okuteekako fulaga n'ekimuli fulaga y'eggwanga n'ekimuli Reagan fulaga y'eggwanga just ogiteekako awo waggulu giwe jeno agiteekeko atwale n'ekimuli music together our anthem. lindako anthems